kakati kino kituletedde naffe okwagala okwewuunya nti amafu nagaliwo wandibanga waliwo ekyenjawulo ekiri emabega eyo. Kakati ekyo kyetaaga kunoonyereza. Naye mbadde nsoma wano kututya mwami Ofonopondo ng'ayogera ku mubaka omu eyali muganda wa minisita ng'ate minisita yakulira ekitongole naye ate nga mutowe ya supplying emwanyi. Kakati ababaka olumu olaba balwana naye ng'ebigendererwa byonna tebifaanagana. Kakati tujja ku kino ekyabaddewo wano juzi mu Parliament. Kakati ze kisinga okwenewunyisa n'okusaasira Parliament yaffe what is the word kyenyinza okwesa mu Luganda manyi ne bwankubadde nze lumala mulimu ebigambo by'ekyayiga naye Parliament yaffe eserebye nnyo omutindo era yakusaasira mu bitundu ebimu. Juzi twafiire omubaka chairman waffe w'NRM w'Ekaramoja ne tutwala omulambo mu Parliament. Mulambo bagutwala mu Parliament okumuwa tribute kubanga yali aweereza eggwanga lino ng'omubaka okumala emyaka ate gye yava n'afuuka vice chairman waffe w'NRM. Naye natya nnyo ate ne neewuunya nga ndi mu gallery nga ndaba ababaka ba Parliament abalondewanga National Parliament nga bwe bagenda okusaako ebimuli bagendera mu mawanga gaabwe nga bagamba nti abasoga chairman w'abasoga n'asituka n'ateekako ekimuli ne bagamba nti chairman wa Buganda Caucus, chairman w'Abanyoli, chairman w'Abateeso, chairman w'Abalango. Bwe naddayo ne mbuuza bannange koze Parliament yaggwamu dyessa ababaka okutandika okwetunuulira nga bali mu mawanga gaabwe. Nze myaka 2 gye namala mu Parliament ebyo tebyaliwo kubanga batuzanga butuuza Parliament ne mutuuka ne mwogera ku muntu okusinziira ku bye mumanyiiko naki kyabadde. Kakati kubanga Parliament yasereba ne batandika okweyisawe bati kati ebiddiridde obiwulira gwe tewawulidde byabadde mu Parliament. Kakati buli muntu bagiyita namwatulira buli mwayinza okuba yawulidde ki gwawulidde ki muganda wange tewawulidde nti sipiika nga tannaba kugenda kuteesa mu lukiiko mu Parliament kutuula mu lukiiko lwa Parliament yamala kusisinkana kokasi yawa eya Buganda era bwe naasanga sipiika nja kumubuuza koze wano mwatuukawo ddi tigwe ng'onookubiriza olukiiko olina okwawulamu ababaka obasisinkane nga kokasi ya Uganda. Eggwanga temulitattanye na kuliza mabega bwe muyita kokasi ye NRM asigale mabega tabeererayo ddala tabeererayo ddala era tateekwa. Njagala nkubuulire newankubadde ng'ebigenda mu maaso abimanya kubanga buvunaanyizibwa bwe okulaba nti ekibiina bye kyagala bituukirira. Naye nga kokasi za Parliament tazigendamu era tazituulamu kuva ku sekandi kuva mukyala Kadaaga ne sipiika aliwo kati ekokasi tazituulamu naye olukiiko olufuzi olw'NRM olwa Seeke alutuulamu era n'amanya biki gavumenti byereeta biki gavumenti byesaako essira kubanga kye kimuteesezaawo era n'asigala nga mubaka w'NRM obwa Bukedeya. Kakati Parliament nze bwe nalaba ekyo nakyewuunya nnyo kubanga eno nkola mpya era ebigenda okuvaamu ojja kulaba ababaka nga beesikanga n'ebitogi olw'amawanga gaabwe kubanga Parliament bagijunguludde nnyo olw'omutindo gwe yaliko ate ne bagiza ku mutindo ogwo. Naye kati bwe tugenda ku mwanyi ffe gavumenti yasalawo kuleeta ekitongole ky'emmwanyi mu mwaka gwa 9 ng'eyagala ekozesa ebitongole ebyo okulaba nti twongeza ku mutindo kubanga omusaala gwali guweebwa abamembers ba public service gwali tegumala. Ne bagamba nti kati tunaakola tutya ne bagamba tuleete abantu abalina obumanyirivu tugende twongere ku kino
kakati gavumenti yatudde neraba nti ekyayagazisa kino omulungi bwakyo buweddeko kati tulina okuddayo mu ministry nga bwe twali kakati Museveni ate kino si kyekisoose nno waliwo abalowooza nti entalo bayagala okuleetamu amawanga nga balowooza nti kino ekyemwanyi kyekisoose mwami Museveni bwe yaleeta ebinazi bye balima ekalangala kati mwami Ken Lukyamuzi yakulembera olutalo neegattibwako mwami Kawanga nga bagamba nti mwami Museveni ayagala kusaanyawo obutonde bwa Buganda obw'ekalangala okulima ebinazi lwali lutalo olutasoboka ne bakunga Obuganda ne batandika okugamba abantu ebigambo ebitaayogerwa byali wala kati genda ekalangala myaka 2 egyakayitawo olaba abekalangala nga bebafaanana babuuze nti mwami Museveni kyeyagala okuleeta kyali kibi kakata baali balwanyisa genda babuuze ate ekisi kikyasooka twatandikira ku Namanve n'atugamba nti abavubuka abagidde tugenda kuleeta UPE ne USE abaana basome bwe banakula emirimu banagijjawa Namanve mugijjewo mwami Ken Lukyamuzi n'akulira olutalo Semattalo okulemesa Namanve okufuuka industrial park mwami Museveni n'agamba nti waakiri parliament okugisaanyaawo naye nga tulina okugjawo Namanve tuzimbe industrial park kubanga abaana abasoma bajja kwagala amasomero parliament okugisaanyaawo ekyo yakyogera ne juzi yakizeemu n'agamba nti was going to be a war kubanga nze njagala nteekewo emirimu abaana abakula babeere n'emirimu e Namanve mwe mugamba tulekewo ekibira n'atubuuza nti ekibira okukireka e Namanve kinayamba kiti Abannayuganda ne tujja wano ku golf course metropole mwami Lukyamuzi n'alumba olutalo olutasoboka ng'alwanyisa Museveni n'ayogera ebigambo Museveni bwe yagala okusanyawo Obuganda n'agamba nti tubeere ne golf course ng'abaana ba Uganda bali mu masomero basoma bajja kwagala emirimu kakati nakino ekyemmwanyi abakirwanyisa akabakirwanyise naye erinde emyaka 10 giyitewo olyoka ombuulire kati abekalangala abalwana bakawanga Ken Lukyamuzi n'ababaka abaaliwo kati gendo babuuze kalangala babonaabona bagamba nti mwami Museveni azze kubalya mulukwe abekalangala abalya mulukwe so okugatta ekitongole kino Abannayuganda bo bana bakiwakanya balengerera kumpi kati balabira kumpi kubanga mwami Museveni yakireeta babuuze kati bakirwanirira bakiwagira ng'akireeta era babyogerera kino kigambo weri ng'aleeta ebitongole bino kati okuba ndi bo baagala okulwanyira Museveni kye yaleeta tulina okwebuuza ki kye bafunamu kye baagala okwogereza amaloboozi agagamba nti eno nteekateeka yakwavuwaza Buganda ogawulira ng'ayavuwaza ati Buganda yokka yerime emmwanyi Buganda yokka yerime emmwanyi Onamunandala Mafaabi myaka 2 alondebwa ye chairman wa Bugisu Cooperative Union ebiridde mu kutunda emmwanyi kati lwaki oboyogerera eggwanga ngate nodda mu mawanga kyekyo kye nkugambye ti parliament omutindo bagusuula bwe balowooza nti bali mu mawanga mu kifo ky'okwogerera ebitundu byabwe balakulembera batya eggwanga ng'ewe bakulembeza Mukulu Dombo ekitongole kino bwe kiba kikoze bulungi lwaki tekirondebwayo ng'ekyenkizo kyo ne kisigalawo bwe kiba kibadde kikola ogwakyo ali kakati eyakireeta nga babaka bwe bagamba eyakireeta alabye nti omugaso gwakyo gwakireesa gutuuse eyakireeta kubanga kwaba ani yakireeta ekitongole ekyo ani yakireeta kyava Mmengo anti kiriwo mu mateeka anti naye ani yakireeta etteeka eryakireeta ani yalireeta babaka be balireeta olabe bwe mutankana eyo nkola ya gavumenti n'etteeka balireeta nga liyise mu kabineeti kakati ate gavumenti yemu yeyazzeeyo n'egamba nti naye etteeka lino likyetaagisa obusobozi bwe tuziimye tetusobola kubuteeka mu ministry ne tugenda mu maaso n'enkola yemu kati ababaka kye baali badde babuuza gavumenti ti naye enkola eno UCDA gye badde ekola mu gavumenti eno erungamya eri omuntu wa bulijjo gwe baganya okulima emmwanyi
eriyo gwe baganya okuzitunda kati lwaki bawubisa abantu n'okubawuddisa babaleete mu byobufuzi n'ebibiina byamawanga babajje ku kigendererwa obuvunaanyizibwa bw'okuddukanya gavumenti buli mikolo gy'NRM ne mwami Museveni nga ye mukulembeze w'eggwanga. Ninako enjagala okubuuza Honorable Dombo. Buuza. Statement yakolebwa speaker ng'ali mu ntebe eyaviirako ababaka abatali bamu okwogera ebitali birungi. Yagamba etya? Yagamba nti mugezeko yagamba muneti gezako okulaba nti Abaganda bano tebaweza numbers. Wakiwulirako ekigambo ekyo Honorable Dombo? Ebigambo ebyo nabiwulira ng'abantu babyogera naye nga statement yaggwayo kubanga buli muntu gw'osanga jo n'abadde ku radio emu nemubuuza nti yayogera atya ate yayogera kyanjawulo. Ekitegeeza nti mukyala speaker bwe yayogera yagamba nti make sure these Baganda don't ekigambo ne kibula kati awo mu kubula okwo buli muntu agenda ayogerako ebibye. Mukyala speaker okugenda mu ntebe yali ava kusisinkana ababaka ba Buganda. Akatambyako wakawulira Honorable. Ndakabulira. Wawulira agamba ati. Anti wulira. Mukyala speaker okugenda mu parliament. Yali ava kusisinkana bani? Babaka ba Buganda. Bamugamba ki? Jangu dyagoleta wano mubaka wa parliament okuva mu Buganda. Eyali mu lukiiko olwo. Olabye baali bamusaba. Era oba byali bisoboka. Kubanga mukyala speaker w'olukiiko lw'eggwanga naye ate yateekebwawo ekibiina ekikulirwa mwa Museveni ng'amugambye etteeka lino lijja naye nga lirina okuyita. Kakati bwe libeera bwe lityo ng'ate baayogera bwe mpulumuntu jo nabadde njogera n'omubaka omu naye mugandi kakati ababaka Abaganda yabayita bakyoli oba yabayita bagundi banjolo kubanga yaba mu lukiiko lw'ababaka ba Buganda Abaganda nga bamwogeza ku nsonga z'olukiiko ly'etteeka eryaliyo eyawe bwe yali ng'ayogera ku katambi ng'asirise n'abageya ng'agandi make sure ndozali abaga nti namba zirimu okuwera kubanga mukama wa muwadde etteeka lyayagala liyite. Speaker talina kuba nyoto abeera nitu atya mu parliament. Mwami Kyagulanyi yaleeta Bobi Wine yaleeta Mpuuga yamukiriza okubeera neutral. Mwami Kyagulanyi yaleeta Mpuuga n'abeera leader opposition. Kifo kyankukunala n'okubeera speaker wa parliament kireetebwa NRM. Era kankubuulira nti tebajjangawo ne bakulimba tebayonze speaker ate agambye nti agenda kubeera neutral wa alina okuba nekyekubiira abeera n'oludda. Kanzi gitandikira awo. Eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja.